Nkubuzako wasizotya kulika obukedde webale kwekumira ku Projourn Media TV gwatanaba ku subscribinga gwa mupya nkusabe okikole mu bwangu nnyo nsobole okutuusako amawulire gaffe agabeera gakagwawo gwe munnaffe omupya yangu wakubanga wano wotuse oli waka tugenda kuba natera tukusoosotera ekijjulo tukufumbira agamawulire amalungi enyenyenyenyenyo gotasanya kulabika natera nti ogenda maaso osubwa amawulire gaffe agasingawo gasange ku projournmedia.com amawulire entertainment sako naga sports natero ojja kuba ogasange eyo osobola kulabika nti ogenda maaso n'okugerolerako kubanga amanyivu nnyo mmwe abeekumidde e Dubai e Qatar e Saudi Arabia Bahrain yonna gye musinzira okulabika nti mutuwuliriza tubeebaza nnyo mwebalire ddala yate omukulu Kyagulanyi Ssentamu president waffe owa NUP agenda kulabika nateera nga yetsa mudde asobole okulabika nti ayolekera embalala mu guno omwezi gwe nnyini ogwa Museveni tetunamanya lunaku ki naye beerawo ng'okimanyi nti agenda kulabika nti nateera ayogerako eri abantu be abali embalala abakulembeze bonna aba NUP saako n'abantu bonna abalina omutima ogw'okulabika nti baagala kulabika nti tufuna enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda bw'atyo agenda kulabika nti nateera yeeteeka mu ddene asobole okulabika nti ayogerako eri munnayuganda mu kaseera kano agenda kulabika nti ayogerako ng'ayitira ku mukutu ogwa laadiyo ku 16:7 gyagenda okulabika nti nateera afuna okumwaganya asobole okulabika nti ayogera abagenda kwogera ku ngeri butya gye bajjewo enkola enembi ey'okulabika nti okulondebwa kukwasibwa bubi nnyo eri emikono gy'abantu abatasobola kulabika nti nate bavaayo ne boogera ekituufu n'ekirala bagenda kulabika nti boogedde butya ku ngeri y'okulabika nti guno kye ekisanja ekiriko bakiggyeko batya mu kiseera kino mbadde mbategeeza gye buvuddeko emabegakawo katono nti bali mu struggle bali mu nteekateeka y'okulabika nti gavumenti eneriko oba guno omugigi oguliko ogw'okulabika nti gufuga abantu n'omutima ogwa kyennemalira ogw'okulabika nti babeera mu bukulembeze ebbanga eddene ayagala kulabika nti nateera aguggyawo n'olw'ensonga eyo wanaamala okwogerako ku 16:7 bw'atyo bagenda okulabika nti nateera asisinkana abantu be abali kakiiko akanupu basobola okulabika nti nateera butya we bakiteesezaako bakitwale ku level ki bagenda kulabika nti nateera bakyogerako tujja kubeera tukutuusaako amawulire byonna ebinaaba bivuddeyo kubanga ffe twewayo okulabika nti tukuwa ekyo ky'olina okulabika nti ofuna gwe nga munnayuganda ffe tetusobola kulabika tetusobola kutula butuuzi tulabe nga gw'oli eyo toyina ne osobola kwongolako okulabika nti ofuna amawulire bwe gati ffe twewayo okulabika nti tukuweereza kyova olaba tukugamba nti amawulire agasingawo ag'entertainment naga sports gasange ku projournmedia.com gy'ogenda okulabika nti nateera weerolera ku mawulire ago amalungi enyenyenyenyonyo g'otasanye kulabika nti osubwa tujja kuba tukutuusaako ekisingawo ku nsonga eno y'okulabika nti yeetadde mu ddene n'olunaku ojja kuba olimanya wano ku Projourn Media TV teri walala wonna wogenda kulabika nti nateera ogafuna tujja kuba tukutegeeza butya yeetadde mu ntambula atya buli kimu tugenda kubanga ffe tukikutuusaako kwa ffe twewayo okulabika nti tukuweereza nze mbatumiddeko nsaba Katonda awe emirimu gy'emikono gyammwe omukisa engeri leero gy'eri Mande wiikendi ogitandike n'omukisa nga gwamuyiika Katonda akuwe buli kye weetaaga nze yesaawa yange yokayoka gye nsobola okulabika nti nateera ngenda maaso nga nkusabira weeyongere okwekumira ku Projourn Media TV amawulire tulina mangi nnyo tukyafumba tovaawo kanzije katono nnyo kaneewungulemu katono wano nzije.